newankubadde azaalabula poliisi okutageza kutalaaga ggwanga nga bwe yasuubiza akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu ne banywanyi be bakedde kuzambala ku mugongo okulekera disitulikiti y'e Kamuli gye balangira okutandikira kawufuwe waabwe okukunga abantu okwegatta ku kibiina kyabwe ow'omulundi ogwokubiri. Ngera bw'olaba ebibiina ebirala ne ttiimu endala batambula abakikola amateeka, olaba ne muhoozi atakikola amateeka naye atambula, so buli muntu atambula buli kye tukolera amateeka, so tusuubira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera mmenya amateeka yonna. Kyokka nga kyajja asimbule ye Kamuli kyakedde kufumba mutuku anti poliisi yabadde yatandise dde okutoloba ne bana NUP abadde batandise okwekunga. Tukitegedde nti mu kavuyo kano abantu 13 be bakwatiddwa okulinnyavuganya ku bubaka ba Parliament mu kitundu kino Moses Bigirwa. Video wabeesigaime mu iteeka ki oba mwesigaime mu nteekateeka ki oba beesigaime mu kawaayiro ki, ekyo kitwidi bwino bubone poliisi ejja kuva eni webabuukinga neewa background. Ayogera poliisi mu kitundu kino aliko byatangazizza. Enkuŋŋaana zaabwe zigira ziyimirira usanga bali ready kubanga bagenda ku guidelines ezaateekebwawo kuba enkuŋŋaana z'engeri yonna. Kyokka kino kirobere Kyagulanyi kusigala ku lugendo era bwedda yonna gyayitanga abantu bongera okumwegattako. Ku lutindo lw'ejjinja Oluvanyuma watandikidde poliisi bwe ganyi Kyagulanyi ne Bano okusala olutindo luno ng'egamba nti abadde awerekerwako omuyiye gw'abantu okulina aba boda. Well, motorcycles came following us. So if your issue is stop them, then you go back with them. But now you see, if people came following us, what authority do I have over motorcycles? Me, I have told you what I want. You have told me. I'm also telling you what I want. I want all the vehicles. You want to, yes, then let the vehicles come. Let the vehicles so pass. What is the matter? I don't have control over motorcycles that kept following us. If you have control over them, then we shall stay. But now, how do you hold me responsible? Calm down. We are engaging you. Okay, now. So, for example, are you not the one who has stopped us? I am opening for all the vehicles. Good. Can you go? Yes. Yeah. Can you go? Kyaddaaki bano poliisi bakkiriza okusala oluvannyuma lw'okwezooba okumala akabanga. Baziba misango naye batuyisanga baziba misango. Tuli bakozi ba fujjo naye batuyisanga bakozi ba fujjo. Naye era njaga okutwala omukisa guno kunga banange mwenna mukume empisa. Poliisi n'amagye bomuleke beeswaze. Tulwagala okubiriza poliisi ogikubira omulanga. Muleme kuteekawo kavuyo. Bwe mutateekawo kavuyo buli kimu kibeera peaceful, tugenda netusinkana abantu baffe ne tuvaayo ng'abalala bonna bwe bakola. Kyokka Kyagulanyi takkiriziddwa kuyita mu kibuga eky'Ejjinja wabula nga neno gyayisiddwa abantu bazze bamwegattako. Ku luguudo olugatta Jjinja ku Kamuli ab'ebidduka abalala basanze akadde akazibu okulukozesa anti lubadde luwemberedde abaolekera Kyagulanyi. Mu katundu akamanyiddwa nga Buwolero poliisi etaddewo emisanvu n'eragira Kyagulanyi okukozesa ekkubo eddala ekinyizizza ababaka ba Parliament babadde nabo. Naye sigamba nti no tubulookinga amakubo, sigamba nti no tulina emirimu gye tutetaaganya. Ffe kye twagala kwe kutuuka ku bantu baffe okusinziira ku program. Erina abaana beekubye rubber bullets bana bali main hospital wetwogerera olwaleero. So bino ebikolwa ebyo n'amateeka bye bakoze tundetegeeza RPC ne DPC abayiffe nti obuvunaanyizibwa buli ye bali tubinootinze. Singa tewabeerewo kikyuka kisuubira nti olunaku olw'enkya Kyagulanyi okugenda mu disitulikiti ey'e Bugweri ayogereko n'abantu beno ku bulungi bwa NUP.